Olwaleero Kamuswaga wa Kooki Sansa Kabumbuli ajaguza amatikkira ge ag'emyaka 2 ng'alamula obwa Kamuswaga. Ng'akabonero ak'okussa essira ku kukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi, Kamuswaga asimbye emiti. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde Minisita w'Abavubuka Balaam Balugahara, omubaka wa Rakai omukyala Suubi Juliet Kinyamatama, RDC n'abalala babaddewo ku mukolo. Omukolo guno Kamuswaga wasinzidde n'abaako baasiimye era ne baweebwa ebirabo olw'ettaffaali lye batadde ku bwa Kamuswaga. Era nyakutwala omukisa nga ssaawa etuuse okuyita okugaba ebirabo ebyabo abawangudde n'abo abakoze obulungi mu kiseera kino. Katikkiro eyawummula Honorable Livingstone Kintu naye omukulu yamurecognizinze. Tumukubireko mu ngalo Livingstone Kintu naye yaliko Katikkiro eyasooka nga Bwakabaka bulwawo. Representative wa Honorable Representative wa Ambassador Gordon wava muno genda wali ofuna ekirabo. Byabasimbe Dan, Crossroads TV, Omunnyo.